njagala next media bagiteke mbuga na wateka emuliro wachenge enjogera ke ebintu ngera waka Katonda mukulu mbasirikiride banga bana mawulire nga muvumide emyaka n'abaana bange bakulu na mama wange fifi yayimirira ku TV nogamba munze nyire bisirani kuba bazadde bange bafa nga tudde mama wange atuddawo tata wange atuddawo nogamba bu bazadde bange bafa busabazika lwe bisirani byeninda Owati mwana kunjogera ko birungi lwashite munesonyiwa mwanindese simwe byo munjogera ko sibye bindisa music wange yandisa kumena tewali yantuma kuyingira music lwachi munjogera ko chemugamba Suuna nze muntu asinga okuba mubi mu nsi sina ekintu kintu musawa kunjogera ko sina kantu kalungi konna kenani andize ku industry eno ndese nkoze ku bayimbi making ze ku bayimbi at least omuntu omwogera ko ne bakaba kalungi kamu mutulinda ndo nga tufudde mulyoke mutwaliko tugamba yaleta ba good life yaleta biki lwachi mbyogera tufudde omusajja omukulu zisisha ali mwana mtu ndi musajja akuze ddala mwenza kwa mwana wano kwa namawuli abantu tewali ansinga myaka kitegeza nti nina family ekuze abana baffe mu archives za internet bali gendo tu bazukulu baffe bali gendo tu otugugolinga nga bakugolinga jjajja waabwe mbu yali mulogo bali bamuwasa bye mutuwandikako next media mugenda kusasulira ekintu kino nga Katonda muggulu oba kufa nfe alina shisho gye bayinza muyingirira kusukka 2,000 can you imagine nemwokera ebintu ebyo byonna okukakanya brand yange ne munkosa nga munkosa publicly kati njagala mulete obukaka ate byonna ne muga nti bamusobola okulwana bulete obukaka njagala mulete yonna bawandiikira nti muteekeddwa okunjogerako kikisinga obukulu so nawabidde next media omusango gwe bayita defamation and assassination of character. What is character assassination? Gwe musango nabawabidde era gye guli mu mateeka era guli punishable era guli actionable by law ukitegeera so mu bufunze abantu abamu babadde bangamba eyo kuba of course yayitinganyemu Suuna wepanse ku company nene abantu bawabira government ng'ogamba nti ate company yoka abantu balina okukimanya bannayuganda nti ffenna teri yali waggulu w'amateeka amateeka gano government yagateekawo kuyamba munnansi okukakana otya ku muntu public figure alina abantu abamulabirako notandika omwogerako ebintu ebiri baseless ebitalinamu wadde obukakafu n'obutono bwebuti so obusungu nina bungi nyiza n'okwogera ebisukulumye naye olw'obufunda bw'obudde njagadde mumanye timpabidde next media njagala bwemuba musobola okusika bungi eno stamp gye bataddeko aba next media nga tubasavinze yeno wano basayinize muwala we Belinda NB babasavinze bulongo nnaku z'omwezi lumu ogw'omwenda 2021 twatuteko copy ku Ministry of Information kuba Ministry of Information mulina okumanya ebintu ebiyita ku mpewo bizimba eggwanga oba tebizimba ggwanga UCC mulina okusensalinga mulina okumanya nti ebintu ebiyita ku TVs ne radios bizimba eggwanga badda batya ku muntu we omunnansi ne batandika omuvumira ku mpewo nga waliyo ebitongole nga bino abakulira ebitongole bino mukola ki badda batya ku munnansi n'atalinze bantu bangi nnyo bali victimized by unprofessional journalism bangi abamu abayimbi baliyo batya mbusimayi bwe nayogera ku NBS tejja kubabimba lwange nzaawo nasuseewo kubanga ebbanga limaze mu industry oba okubya oluyimba lwange batolukubya ensigala ngenda mu maaso kati gwomanyi bw'oba osaze okubeera negative gyendi nga togenda kuzanya miziki wange ekyo nkikulekera gwowesalirawo naye ze temugenda kutandika kumalako mirembe mbikooye era kuno kulabula eri munnamawulire yenna kwobere blogger nkukwateko bwe nti mu katambi ng'onjogerako ekigambo kyotalinako obukakafu lujja okutegeera Omulangira Suuna yaani anti mugambye sina amakulu nja gategeera ojja kunti bweddamu onjogereko ekigambo nkifune katambi bwe nti oba oli blogger oba oli munnamawulire nga toyina bukakafu ojja kumbulya gye wabijje nja kukusiba nga kaseti tovaayo nja kukusiba gwe blogger oba gwe munnamawulire ng'onjogerako oba oli ku radio yaani oba yaani nja kukusiba kati bano mbeetaaga baddemu mbeetaaga baliwe balina okuliwa erinnya lyange lye bayonoonye bano aba next media NBS Sanyuka TV zino program ziweze zitazimba ggwanga muzijja ku mpewo za TV zammwe muteeke ku program ezizimba omuyimbi mutandika omuti omwogerako nga temuwadde nakakisa kujja mu program kwewozaako wandimbuziza
Suuna lwaki watulaze ennyumba, Suuna lwaki watulaze ekibira kya Kalitunzi. In fact na payini gwe mugumita Kalitunzi. Tubuli lwaki omukazi ono gwe tuzudde yuno tubalaba muri mu mukwano twabasanze ne muliri bwammwe lwaki gwoyagala kitegeera mbanyonyole lwaki naye gwe ne mutulaba pano y'abantu bana ne muvuma omuyimbi ne mumujerega wano ku ssimu ninako akwati ebigambo biwe mulanyo sinza bira abantu beba typinga ku social media platforms zange gwe oyagala bakaza bakunze nkozesa kigambo kwagala naye oli ya typinga kigambo nga kiri deep nnyo kiri data nnyo ku social media platforms zange because babijja kumwa babitwogerako gwe gada kale kanchigambe mu Luganda oli ya typinga nga nti gwe tulimba nawe wegadanga n'abakazi bakulu ne bakuwa sente n'okola ebyo omulala yampise musiyazi mbina wa njabbi basharingira kwanza na screenshots oli yampise omusiyazi muze ntunda mabega wange okufuna sente nenga biva kumwa abatwogerako tuyina abaana bakulu ze waswa mutabani wange omukulu atule wansi n'alaba TV Put the shirts on. Mwebale nnyo basonde banyo bannamawulire amanya gange nze Robert Lutalo nga ndi munnamateeka mu kitongole ky'ebyamateeka oba kampuni y'amateeka eyitibwa Elgon Associated Advocates nga ndi ne munnange Mr. Precious naabwe nga ffe bapuliida bw'ekitiibwa Omulagira Suuna Akabye nga yatulagidde oba yatuwadde instructions okutwala oba okuba mu mbuga ab'ekitongole ekya media ekiyitibwa Next Media bweba NBS ne Sanyuka TV I think ne Next Radio olw'okumulebula nga omusango gwetulagidde obbagulako gwe musango ogw'okulebula kiranti waffe ow'ekitiibwa Omulagira Suuna nga bamwogerako ebigambo ebya swakaba oba byewaliise omuganda olutuufu ebyanjwanjwa ebitalina mutwe n'amagulu. Abantu bano wammanga nga abamu bo bakozi b'ekitongole ekyo ekyogeddwako waggulu ekya Next Media nga n'abalala baali ba panelist be bavunaanyibwa oba be bazza omusango guno. Abantu bano mu pulogulamu gye baaliko Kusanyuka TV ennaku z'omwezi 27 omwezi gwe twakamalako gw'omunaana omwaka guno gwennyini baayogera baalepukana ne boogera ebigambo bya kalebule ku kiranti waffe Omulagira Suuna bye batalinaako bujulizi bwonna. Buli lw'oyogera ku muntu yenna ebigambo ebimuweebuula ebimalawo ekitiibwa kye ng'omuntu oba ozizza omusango gwa naggomola oguyitibwa mu mateeka defamation or character assassination. Ne boogera ku kiranti waffe ebigambo ebimuweebuula era ebimukakkanya ku madaala go bakuweebwa ekitiibwa kye bimalako ekitiibwa kye omusango ogwo kiranti waffe yatusabye bamuliirire sente zitaka wansi wa 1 billion shillings. The money is here. I think the letter was received. So the demands are that Next Media esasule kiranti waffe bemulirire sente ezitaka wansi wa akawumbi kamu 1 billion shillings. Bwemala ekyo ebonereze abakozi baayo okuli Brian ne Keys ebabonereze olw'okusiiwuka empisa nga bali kumpewo n'okwogera ebyensimatu ku muntu ow'ekitiibwa gwe batamanyi. Bwemala ekyo NBS oba Next Media ekyuse mu puroguramu yayo egyo oba egigirewo ddala kuba puroguramu bwebanga gw'omulimu gwayo gwakuvumirako bantu
abazimbidde amanya ga bakoze ebitiibwa byabwe nga bo program yakuvuma abantu nakubamalako ekitiibwa eyo program UCC egijewo. Ekirala ekisabiddwa UCC Next Media ne NBS TV betondere kirantu waffe Omulagira Suuna bakole public apology gyali bamwetondere mu bantu bonna ng'ensi yonna endaba bategeeze ensi nti ebigambo bamwogerako tebabirinaako obujulizi. Ekirala nti ebintu byonna bamwogerako babijjeyo ku mitimbagano gyabwe babiwanuleyo ku TV. Akatambi ako ke bamala nga bavumirira akatambi akafuluma nga bavumirira Omulagira Suuna programu eyo bagiwanuleyo ku internet kuba iri ku internet buli muntu agendeyo kati agiraba. So kyekimu ku demands okirantu waffe Omulagira Suuna zatusabye okusaba abantu bano okutuukiriza. Ekirala maze okyogerako nti babonereze abakozi baabwe abo kuli case ne wako babonerezebwe ate abantu bakimanyi nti bababonereza olw'okusibuka empiso bakituyita unprofessionalism nga bali ku mpewo mu kwogera n'omuntu. Ekirala ffenaffe balooya bajja tusasula balina otusasula olw'omulimu guno gwe tuliko ogw'okukolera oba okulwanyirira erinnya lya kirantu waffe. Ekirala nti balekeraawo era tebaddamu kubaako bintu byonna bye boogera ku Mulangira Suuna ebyensimatu bye batalinaako bukakafu. They should refrain from airing further defamatory statements against our client. Ekyo owakubadde kirantu waffe asabye bye waggulu naye tekimumalaako oba tekimuggyako ddembe lye okubaako engero endala z'anaayitamu okukwasisa oba okulaba nga bino byasabye Next Media babituukiriza. So eryo eddembe akyalirina. Bino binaaba tebikoleddwa mu nnaku 7 okuva ku lunaku lwe twaweereddeko Next Media ebbaluwa eno. Tulagiddwa ffe nga bapulida okuba Next Media n'ebitongole byayo byonna mu mbuga okusobola olw'ekino kye baakoze eky'okutattanya oba okuvumirira erinnya ly'Omulangira Suuna. Ng'era ekyo tetugenda kukomako ekyo wabula n'okubaggulako omusango mu ekitongole ekikwasisa empisa mu by'abamawulire ekya Uganda Communications Commission oba UCC. So tulagiddwa ebiragiro bye tulina oba instructions etulina kugulawo omusango against Next Media mu UCC ate n'okubaggulako omusango mu civil court okulaba nga kirantu waffe afuna obwenkanya bwe yeetaaga. Bwe kinaabanga kisobose kisobola n'obaggulako omusango mu poliisi abakulira ebitongole ebyo ne bakwatibwa oba ne bavunaanibwa nga bo criminally kubanga ekitongole tekisobola kitwala ku poliisi kivunaana musango gwa poliisi ogwa criminal naye abakulira ekitongole omulimu Amikini Kaliisa ne bande bonna badirector abakulira ekitongole kya Next Media tulina oba tulagiddwa tulina instructions nti bino byonna binaaba biganye ekyo nakyo kiri ku mmeeza nga yemu options gyetuweereddwa obuyinza butuweereddwa okubaggulako omusango gwa criminal defamation mu police and malicious allegations. I think that is it. So tulina essuubi oba okusuubira nti aba Next Media babanga balina balooya bebeebuuzaako ku nsonga z'amateeka bajja kumanya nti kino kye baakoze tekiriyo mu mateeka kimenya amateeka kirinnyirira eddembe lya kirantu waffe Omulangira Suuna era tusuubira nti bajja kukola ekibasuubirwamu sente zino 1 billion shillings. Omulangira Suuna zaabasabye omusasula damages bazimusasule then ensonga tuzimale banaabanga tekikoleddwa tumaze okuweebwa instructions ensonga ozitwala mu maaso ate era ekyo tuli beteekefuteefu okikola. Yes, for criminal purposes nanyini kitongole nga director wa Next Media Amikini Kaliisa avunaanyizibwa nga ye ng'omuntu ku ebyo emisango ekoleddwa abakozi be ab'ekitongole. So bwe tuba tugenze mu criminal Amikini Kaliisa aba avunaanyizibwa nga ye naye n'abakozi case ne wako nabo gwo omusango bagubeerako ogwa police ogwa criminal defamation. So bonna bavunaanyizibwa kyenkanyi ku level y'emu naye nga Amikini Kaliisa kiba kimunaanyibwa nti lwakuba nti ye mukama w'abano bakezi ne baani
ne bawako balemereddwa okukola ki okutraininga obulungi. Kitegeeza nti mwami Kaliisa oba n'ekitongole kye abakozi bekiwa emirimu tekitraininga abakozi baakyo tekibabangula. Tulaba bagenda bugezi kumpo ne boogera ne batamanyi ate ekitongole ekiraga nti kyo its business as usual. Omulimu ogutuweereddwa kwe kulaba ng'embeera eyo ekoma bannamawulire batandika okukola emirimu gyabwe n'obuvunaanyizibwa ate wakati mu kuwa ekitiibwa abo abantu abo boogerako. Naddala omuntu gwe boogerako wabanga taweweddwa mukisa kwennyonnyolako obanga musho eyo tagirimu. Munnamawulire tolina mwogerako bubi mu ngeri gye bayogerako Omulangira Suuna. Kakati next media bwekkiriza okutuula ne Mulangira Suuna round table musobola okukakkanya ku bibonerezo nga nemudrawinga ku musango? Tuli beeteefuteefu okutuula n'aba next media tulabe nga tugonjoola ensonga zino singa banaabakkiriza. Balina ennaku 7 okutuddamu ebbalongi twabawandiikidde. So mu nnaku 7 ezo tunasinziira ku ekyo kye banaabatuzeemu okulaba ki kye tuzzaako. Naye nga ekimu ku bye tusuubira nti bajja kumanya ensobi yaabwe, ekisookera ddala beetonde babonereze abakozi baabwe ate batule n'omwamuno bamuliyirire olw'omutaataganya erinnya lye akawumbi ka sente oba 1 billion shillings. Suuna, ebibuuzo byonna bigenda gy'oli. Tulabyeko omu ku bakama baffe batwala ku idyawo oba ekibiina ekigatta bannamawulire abakola entertainment wano omukulu Jackstar ate nga yakulira omu ku bakikulira. Wavuddeyoko n'otulako nabo n'obagamba abantu abakola show zammwe bayisa bwe bati ne bwe bati. Jackstar over the years tubadde akimanyi bulungi nnyo nga tujja bankolako obulabe mugamba n'ekibiina ekyo nga tekinnaba kubeerawo era badde akimanyi. Era y'omu ku bannamawulire bempa ekitiibwa y'omu ku bannamawulire bempa ekitiibwa abakoze amannya gaabwe nga tebavuluze bantu balina mannya kitegeera. So era nenene embeera nagimuyitiramukko era lwakuba saamugamba kiyingira deep nnyo namugamba namusaba abeerewo kuba olwedde ky'ombuuza okumusaba obusobe okubeerawo kweno embeera kiraga bulazi nti mbadde ekitiibwa ensonga eyo. Ne bannamawulire bonna bensobodde okuyita kubanga kino kikwata ku media bonna basobodde okujja beesiga nti sijja kwogera omu mwenna because nyinza okwerabira omu nekiba nga si kirungi naye mwenna basobodde okujja era kyonna kyezingira wamu nti mutegedde nti omusajja yeetaaga awulirwe kubanga ekitongole ky'amawulire mulimu ebiwayi bibiri mulimu ba blogger kati bwe tuba tubigize mulimu ba bloggers ne ba mubayita mumwaso mainstream journalists. Kati abo abamu mu bomu ebyo ebiwayi bibiri mulimu era abatali professional mulimu n'abali professional. Waliwo ba bloggers abalungi mwera mubamanyi the likes of SP4 basajja jana kujja ku story ne mugigoberera mpaka eri mu kyalo n'aleetera abantu facts nekwe noveri ne weisime weitani n'otuula n'oweteeka mu kamera n'otuula ku TV erabibwa millions and millions. Suuna mulogo Suuna wasaba bakazi oyo neddange batwala ku ssabo lye kubijawa nokitegeera. So mukulu Jackstar obudde bugenze naye kyakumpisiza ku witnessinga nsonga eno ngenda kuwa next media mbuga z'amateeka oba olina kyokyogerako nga bwe munnamawulire naye nga kyonna kivudde kubeera nti eki next media nze njitadde mu kiwayi kya media houses eziri negative eri industry ya music olw'ensonga nti bwoleka programs ezivuma abantu ba socialites n'ozireka airing nezigenda mu maaso nammwe gye muli ku BBS mulina programs za entertainment ezisirangako omuntu gwe mwali muvumiro simulabangayo era omuntu mumuleeta Jackstar bujja okuleeta wano gawa Suuna lwaki oyomba ne gundi mumuteekamu omuzindaago nga tomukolako se kintu kyonna. Journalism gye twagala ebeerewo gamba twagala nebeere turning point ya journalism tubeere ne kye tuyita investigative journalism yejjokusinga okuyamba okusitula eggwanga. So Mr. Jackson so tuwaayo nawe bintu 2-3 Suuna nkyalina ekibuuzo kyo. Abayimbi abamu tugenda ne tubanoonyaako ku nsonga ezitali zimu mukiliyalinga amannya gammwe ne mubaala ate ne mutulaga nti mwe temwagala kumanya. Kankubuuza ekibuuzo gw'osobola bw'oba wakeera ku makya n'ompita omulogo ng'olwokuba omanyi ojja kunnoonya ani yakuwa right okumpita omulogo wanga omuntu akubira esimu naga Suuna njagala kunoonya waliwo yagambye nti oli mulogo waliwo ebintu ebiri nonsense nga sigenda nakuwa budde gendo yennyini yagambye why are you looking for me gendo yakugambye nti ndi mulogo akuwa obukakafu waliwo ebintu ebimu Suuna batugambye omukazi yakuwasizza abakugambye basooke bakuwa obukakafu kati bwoleta obukakafu obwo ng'embaga oli agiina ku kataano ng'ogindeetera mwa Suuna
oli yampadde akatambi kaako nti nga bakuwasa kati awo nennyonnyoleko n'ebyo ebintu ebiri baseless gundi yaŋŋambye ze bannamawulire mbabuulira wano kaati toddamu kundeetera gundi yaŋŋambye gwe jangu na mukakafu obunkube mu maaso tusuula olaba ensiriba zizino olubugo luno n'ensaasi zizo twakulabye ng'osamira n'akatambi kaako kati awo nennyonnyoleko wamu amanya nze Mugudwa Jona basinga gwe bamanyi nga Jackstar. I'm in the capacity of the Vice President wa Entertainment Journalist Association. First of all, njagala kwetondera Omulagira Suuna. Yet we are going to follow up this matter naffe ekibanga kyakutuuseeko. Ebimu ku byatuteesezaawo ekibiina kino to harmonize abantu betukolako n'abantu betukiikirira. First of all, I think we know understanding what is the synopsis ya show yaabwe. Omulamwa gwabwe gwe kuki. So tuvola bulwaleero nga bw'abannyonnyodde, I didn't know what is happening naye because bwe bukulembeze obwatuweebeddwa era tugenda following up. Wabula kyenjagala okugamba abakama baffe oluusi bateekayo show ng'oluusi kyekigendererwa bakuwalabulemu Suuna kyekigendererwa. So ndowooza engeri gy'okozeswa eno intention to sue. It is we have sued or we are still intending to sue? Intention to sue. Kitegeeza tugenda kwongera okunnyonnyoka. So naye nga kyenjagala okukakasa bannamawulire obutabajjaako ddembe lyammwe kkola, because also this can be waliwo kituyita tabloid journalism, ng'oli okulebula omuyimbi oba okulebula celebrity kiri part oba okitegeera. So but kikomawa bw'oba okikoze where is the limit? Where is the limit? Obutabajjaako ddembe lyammwe kkola kubanga much as I'm on the table ya Suuna, Omulagira Suuna nga bwe yampadde honor to be here, it doesn't mean I don't have a voice on your behalf. Naye ate era in the same capacity I'm here to make sure abayimbi bano betukolako, because at the end of the day singa tebaliwo oba oliawo singa entertainment loses the relevance. Tulina okulaba nga tuteekawo that harmony, that moment of harmony. Suuna onzikiriza okulebula kikomewa naye munamawulu bona amulebula kikomawa kwegamba fena tusigale in the same balance. Kale n'olw'ensonga kyenkugarantinga nga Entertainment Journalist Association tugenda naffe kubeera part, tugenda kulaba nga tuharmonizing embeera eno, tulabe nga tugitereeza n'okwogera okunnyonnyola kuba ekirungi tugwa under NAP, National Association of Broadcasters. We are officially recognized era ng'eyeekulirwa omukulu King Kalisa wa Next Media. So I think he won't fail to sit on table with us okulaba nga tutereeza kuba ensonga ennyingi twagala otereeza. Twagala omuyimbi abeere comfortable in our presence, naffe tubeere comfortable in your presence okukula obutabeera obutalemala butawa mawulire kuba tutya Suuna tusuwinga ate ne Suuna obutatya kukola mulimu gwe kuba munamawulire ajja kukola ki ajja mulebula in that sense. So we guarantee you on behalf of Ijao we are going to harmonize this situation. Tugenda kutuuza all parties era tusuubira embeera eno egenda kutereera harmoniously ya amicably wansi oba otataganya bizinesi ye era aba waddembe okwekubira enduulu kyebayita defamation n'akakasa nti brand ye wagitataganyiza era mu bantu obubaka bwonna bwagenze mu bantu bw'ategeka bizinesi ye oba show ye kiba kitegeeza waliwo atagenda okujja lwakuba nti yawulira nti omugamba nti mulogo yagamba ze ndi mulokoleze sijja kugenda mu kivulu ky'omulogo bwe bityo. So in all ways bw'oba oyogedde ebigambo ebiweewula omuntu oba brand ye oba okosa bizinesi ye, abantu kyemanyi bangi abanyigiriziddwa mu mbeera eyo era oluusi nga tebamanyi nti osobola okugulawo omusango n'owekubira enduulu mu kooti omuntu bw'aba ataataganyiza brand yo oba bizinesi yo gye weekoleredde.